Abageye mwenna gye muli mu nsi yonna mbalamusiza nnyo. Abageye mwenna abali ku kisinde kino ate mbalamusiza nnyo era ne mbaagaliza wiikendi eno ennungi. Ne mbeebaza n'obbeebaza olw'ebyo bye mukolera ekisinde kino. Ne mbeebaza n'obbeebaza olw'obuteetiiririra, olw'obutekkiriranya. Ne mbeebaza olw'okwewaayo okulaba nti kino ekika ekiri mu nnyanga, ekika ekiri mu ddubi, mwe mukibbulula. Tewali kuwannaanya era tewali kubuusabuusa nti ekisinde kyaffe kino Abageye tudde Busujja, ffe tukutte ettaala, ffe tumulisizza, ffe tubuusizza abantu nti ekika kibadde mu masaŋŋanzira ebbanga ddene, ekika tikirina gye kiraga. Abakulembeze abali mu kika kino batubuzaabuza, batufuula kiki, naye nga kakati tumaze okutegeera nti okuva lwe baawamba obutaka bwaffe, ekika kibadde mu masaŋŋanzira. Eky'omukisa omulungi nti okuva ettaala lwe yakoleezebwa ku kisinde kino Abageye tudde Busujja, bangi bategedde amazima we gali. Bangi bafuddeyo okulaba nti nno ekika kyabwe bakinunula. Tewakyali abuzaabuzibwa okuggyako oyo eyayika Windows, okuggyako atakyalina mpeke oba taliimu empeke emera bye bayinza okwogera ebintu ebitakwatagana. Naye ffe wano mu Bageye tudde Busujja buli kimu tukitegedde era twakitegeera. Kasita nakoleeza ettaala eno ffenna kati twabuuka. Tewakyali muntu abuzaabuzibwa ku nsonga y'ekika kyaffe. Tewakyali abuusabuusa nti ekika tugenda kukinunula. Tewakyali abuusabuusa nti tewali muntu ayinza kutuziyiza kugenda Busujja, okwagala n'obutaagala. N'olwekyo mbalamusizza nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Ntandikiza ebigambo ebyo eby'omwanguka okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 7, omwezi ogwo ogugenda okutandika, ennaku z'omwezi 7, omwezi ogw'Ekkumi, olwaleero lumu ndowooza, olwaleero lumu Okitoba, omwezi ogutandise, ennaku z'omwezi 7 tugenda ku Friday, ffenna tugenda kweyiwa Busujja. Tubeereyo ku Lwokutaano tusuleyo, ku Lwomukaaga tusuleyo, ku Sande tusuleyo, tulabe ate bajjajjaffe bwe bataatuwe bye twagala. Tulabe bwe tutaategeere bannaffe nti tulina okumanyagana. Tulabe bwe tutaagunjule baana baffe. N'olwekyo enteekateeka yonna mwagiwulidde, ebirango bigenda mu maaso. Bw'obanga olabye ku kirango ebirango bye twatadde ku mukutu guno, byongereyo oyite abaana n'abazzukulu, oyite abajjwa, oyite abanywanyi b'emikago abakyalimu empeke emera, obategeeze nti Obuganda bwawambibwa. Bano ba Minaani baali bawambye obutaka bwaffe, n'obutaka bungi nnyo buli mu masaŋŋanzira. Naye bwe balabye nti ettaala ekoleezeddwa wano Bageye tudde Busujja, nabo batandise okuzuukuka. Mpozi nga sinaba kugenda wala, njagala okutuusa obubaka obukubagiza eri mukadde waffe eyaseeredde. Mukadde waffe yatuvudde ku maaso, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekisinde kyaffe Abageye tudde Busujja twagendayo ne tumulambula, naye ng'embeera tiyali ya mulembe. Naye waakomye ate ffe we tujja okutandikira. Olutalo lwabadde alwana olw'okununula ekika kyaffe, naffe tujja kugenda mu maaso nga bwe twakoleeza ettaala eno Abageye tudde Busujja, tujja kugenda mu maaso paka nga tuwangudde. Njagala okwebazaamu ak'ensusso mu abasomesa, mwebale kusomesa, mwebale nnyo okusomesa abantu ebintu bye babadde tebamanyi. Tuyigiddewo ebintu bingi, tuyize ennono zaffe, ennono ze twali tutamanyi. Abakulembeze ababadde mu kika kyaffe okuviira ddala ku Katikkiro ne banne babadde tebatubuulira kiki kigenda mu maaso. Babadde tebatubuulira kubanga babadde beekuumira ebyama byabwe olw'ensonga nti balina bye bakweka. Babadde tebatukkiriza kugenda Busujja. Naye okuva lwe twakoleeza ettaala eno ey'ekisinde kino Abageye tudde Busujja, tumanyi, twetegeerera, twerambikira, tusobola okutegeera okwawula eppeera n'entula. Olunaku olwaleero tujja kubeerayo ne Kalule Bosco agenda kuleeta ebifa mu nnyumba ya Buganda. Olunaku olw'enkya nja kubeerayo ne Buganda Gyevudde ne Gyeraga
kunaku olwa Mmande Musokerule abeerayo, ndi walana abeerayo n'ebyafaayo bya Buganda. Kunaku olwokubiri jjajjaffe Ssaalongo Kiweeweesi Mulasa abeerayo n'ennono y'Obuganda. Kunaku olwokusatu Vivian Kasule Kiweeweesi abeerayo n'obuwoomi bw'olulimi Oluganda. Ku lwokuna ne tubeerayo ne Musokerule akomyewo era n'emboozi ye ebyafaayo bya Buganda. Ku lwokutaano Jjajja Munzi ajja n'ebyafaayo bya Buganda n'ebyafaayo by'ekika ky'Engeye. Kale nno tuyiga ebintu bingi, tuyize bingi era tujja kuyiga bingi. Njagala mwenna mukunge abageye bonna mu nsi gye bali nti tewali kubuusabuusa kwonna, nti ku luno tulina okufuna kye twagala. Ku luno ate zino empewo mwattu zansobera, empewo zansobera kubanga empewo ne bw'obeera luddawa zikulaba. Empewo ezibadde zisirise nazo zisituse kubanga zirabye nti tulina ettaala gye twakoleeza. Ababadde batugaana okugenda, abaatugaananga okugenda e Busujja, ate kaakati nabo bibakalidde ku matama kubanga kiba kyalina kye bagamba bantu. Wano wokka we wali ettaala. Nkubira omulanga mwenna abageye mwenna abali mu nsi. Bw'obanga olina omugeye nakyogedde era nakyogera luli, ng'olina omugeye gw'omanyi, omugeye oyo nga mulimi, bw'abanga mulimi, nkwegayiridde mutemyeko mutegeeze nti abageye tudde e Busujja eyina project gy'egenda okukola. Eyina project gy'egenda okukola ng'egenda kuyamba abo bokka abalimi abageye Abaganda abatali ba minaani. Bw'oba oli minaani tetujja kukuwa yadde n'ennusu, naye abageye abalimu empeke, abageye abakyalimu empeke, abageye Abaganda tujja kuteerawo projekiti, tujja ku bizinensi yo ey'obulimi tujja kugiteekamu amaanyi. Ensimbi zigenda kubaawo, ensimbi zirina gye zigenda okuva, tubayambe musobole okwekulaakulanya. Abageye tudde e Busujja nga yegenda okukikola. N'olwekyo nja kukusaba mu ngeri emu otambulire ku mugendo, tofuuka kaasa nga bano, tofuuka kaasa, tambula naffe mu kisinde kino abageye tudde e Busujja. Mbeegayirira ku mulundi guno temulina kye mugenda kugamba bantu kyonna, temulina kye mwekwasa. Entambula twagitaddewo egenda kuba ya bwereere. Kati mweneekwasa ki? Abamu ku mmwe muzuukuka, nabagambye nga temumanyira gye mulaga. Muzuukuka n'ozuukuka ku makya, olina abaana weebali naye nga tolina kyogenda kubaliisa. Muzuukuka nga tolina kyogenda na kugamba mukyala. Abamu ku mmwe babazaalamu abaana ne babalekera, otunula ky'okubaliisa ne mu nsonda nga tewali yadde n'akatooke. Ebintu bino byonna tubyogera lwa nsonga kubanga tubalumirirwa. Ekisinde abageye tudde e Busujja kyewaayo okubalwanirira, kyewaayo okubafiiririra, kyewaayo okulaba nti buli kimu tukitambuza mu ngeri ey'enjawulo. Jjukira mubadde mumaze emyaka mingi nnyo nga temugenda Busujja, emyaka mingi nnyo nga temugenda Busujja, naye kati ettaala yaggulwawo. Ate ekyokusaalirwa nti waliwo bannaffe abaali batugamba twali nabo ate nga tebatukkiriza. Twali nabo tetumanyi na kumanya nti no baali bayinza okukola ebintu ate bituziyiza okugenda e Busujja. Naye ekyomukisa omulungi, empewo tizirimba, empewo zabaanika. Tetulina mutima mubi ffe, n'abatatwagala tubaagala, n'abatuwalana ffe tetubawalana. N'olwekyo mbeegayirira era nga mbasaba mwenna ng'ennaku z'omwezi 7 tewali kuwannaanya, tewali kubuusabuusa, temwekwasa ekintu kyonna. Mulina okudda e Busujja tugende tukwatire wamu. Nja kudda nate gye bujjako, amawulire tulina mangi nnyo. Mpozi batuwadde ebintu bye twetaaga okukozesa e Busujja. Entambula tugirina, naye lisiti eyo mugiraba, muyambeeko
muyambeeko ku bantu abateesiteesa abateekateeka okugenda enteekateeka yonna nga bw'eri. Bw'oba olina emmwanyi, bw'oba olina ensujju, bw'oba olina ekiro y'ebijanjaalo, bw'oba olina akasente, mukaweeyo tusobole okuteekateekera abantu, kubanga abantu bayitirivu abagenda okujja ku lunaku olwo. Tugenda kuteekawo ekijjulo, olujjuliro, tumanyagane, tulire wamu ng'abaana ab'endeemu, ate nga tumaze okuliira awamu tugenda kugunjula n'abaana baffe. Abaana baffe nga bwe nabagamba tebakyali mu mpeka emera. Abaana baffe tebamanyi kulya, tebamanyi kusoma, tebamanyi Omuganda yandibadde, omwana w'Omuganda yandibadde atambula atya. Ebyo byonna tugenda kubaba nga tubagunjula. N'olwekyo engeri gye tuteekateeka ensonga eno, mbeegayirira era nga mbasaba nti muyambeeko, muweeyo akasente konna ke mulina, tusobole okuteekateeka ebintu bino. Ebintu baabireese ekiro, mwabirabye, era ngenda kusaba n'abawandiisi ebintu bino abikomyewo, musobole okubiraba, kubanga twetaaga buli lwe tugenda e Busujja omukolo gubeerenga gw'amaanyi. Naye ate ku luno kigenda kusukka olw'ensonga baŋŋambye abantu bangi abatandise okwewandiisa, abatandise okwetegeka. Kati ggwe naawe lekeraawo okwekwasa. Ate nabagamba mulekeraawo okwekubagiza. Temwekubagiza. Oba omusajja yakulekawo n'akulekera abaana, olina ettaala yo, olina emmundu yo eri Busujja. Jangu e Busujja ozuukuse emikisa gyo. Omukyala yakulekawo, oli mu kwekubagiza, ate bannange darling yagenda, ate biki, genda e Busujja ojja kufuna. Jjajjaawe ajja kukulembera kutuuse ku mukazi gw'oyagala. Mulekeraawo okwekubagiza, era ne bwe muba mufiiriddwa temusula ku malaalo. Biri byayiika, kwata ettaala empya. Ettaala empya eri luddawa, ojja gifunira Busujja. Ebigambo bino bye njogera ng'asaaga, naye tunula mu nsonda yo olwaleero. Tosobola kugulira baana bo yadde omuwogo. Omuwogo ne bw'oba oguguze, abaana babagoba school fees buli lunaku. Genda e Busujja, toyawakana ku mugendo, jangu ne banno, mubeere ne bajjajjaabo bakulambike, ojja kufuna omulimu omulungi. Oba oli awo n'ofuna ddiiru etegeerekeka. Empewo tizirimba ng'oli mu bituufu. Kyova olaba ba Minaani zibakubye. Empewo tizirimba. Minaani zimwasizza, zimwanjadde, kubanga tiwali yali amanyi nti wayinza okuvaayo omusajja ayitibwa Alex Kassujja, wayinza okuvaayo omusajja ayitibwa Senfuka, wayinza okuvaayo omusajja ayitibwa Kalule Bosco, wayinza okuvaayo eŋŋwaŋŋuli y'omukyala, ate motyamotya Loozi, Nakubulwa, bonna ne bajja ne basalawo ne bagamba nti tulina okulwana olutalo, tulwanyise Minaani atuviire e Busujja, empewo zaffe zisobole okwetaaya, zituwe ne kye twagala. N'olwekyo mbakubira omulanga mwenna, ku luno temulina ke mwekwasa. Tugende e Busujja, waayo ky'olina ekitonotono, mulekeraawo okwekubagiza, oba wafiirwa, oba omusajja yakuvaako, oba omukyala yanoba, oba bizinesi zaafa, oba kiki kyaliwo, eyo past tense. Kakati katugende mu maaso, tujja kufuna kye twagala. Bangi nnyo bakoze testimonies wano nga bagamba nti bafunye bye bafunye. Kakati gwe osigalidde bw'onooba nga togenze Busujja. Sijja kwogera bingi olunaku olwaleero, nja kudda edda. Olwaleero tulina executive meeting, buli lunaku tubeera ne meeting. Bingi nnyo bye tugenda okuteesaako, naye nga tulina n'amawulire amalungi nti obutaka bwaffe, ettaka lyaffe, ekisinde kino abageetudde e Busujja kigenda kufuna ekifo ekyakyo kye tuliko. Tuzimbe offices, naye ng'ate ekirooto kyaffe kuzimba ddwaliro e Busujja. Kiddamu, abageetudde e Busujja tulina ekirooto eky'okuzimba eddwaliro e Busujja, tusobole okuzuukusa ekirooto kya jjajjaffe kye yakola, ekirooto kye yakola ekyokuba nti yasobola okutuukiriza ekirooto kye yatuukiriza eky'okujjanjaba Ssekabaka Kimera, kabaka ow'okusatu owa Buganda. Bw'atyo n'atuwa n'obutaka bwaffe e Busujja. Ekifo kino kyayitibwanga Zibaale, naye ba Minaani ne bajja bakisensera. Ekirooto ky'abageetudde e Busujja, twagala okuzimbayo eddwaliro. Eddwaliro lino lifuuke ery'enkizo,
libeere ku mutindo gw'ensi yonna nga liwandiikiddwako abageetudde Busujja. Kyekirooto kyaffe. N'olwekyo meeting ze tuliko za kufuna butaka bwaffe, za kufuna ttaka lyaffe e Busujja n'okununula ebifo eby'enkizo n'okuteekerateekera. Kale nno bangi nnyo mubadde mwogera kino na kiri, naye mbasaba ku luno muzuukuke, 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 muzuukuke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.